Mnayimba olwencha tujitandikirawo giraba bamise Cinderella bomb party ndale rosimbukiridde mu Cinderella wagwana ayimba abalala ogira olindako tubuuzizaako bannabantu guys tubabuuzizaako mukulikera mu weekend etambudde etya tuyingiddewo ne bomb party Cindy atingizaawo kawungezi k'olwaliro mbabuuzizaako mwenna abali mu bitundu eby'enjawulo how are you guys mwenna abatudde mu bwalo obw'enjawulo abatudde amasalani ag'enjawulo restaurant ez'enjawulo abatudde tubatingira thank you so much mwole kwagala ABSTV mwole jijjanjawaza abatajagala okola mkozoti no kolotya no tinokola mutimuchanoso nayenda atabazagala benotiyebisize mu ABS onyumirwensi okay mpola pesa kubira bili kusawe munga tukutwaliza mpola najyo since Dr. Club timbe kagade ABSTV tukubabuzaako nyonyinda sakuna bili kusawe mu tugenda batu bavuga mpola program ya Feri Free Party tuina mu WhatsApp request tuina mu akabadi ko lunaku ne tuba mu church kunyiziza church kujja ko ya so mwe nabakava ku mulimbo tubakulisayo nyonyinda tena mu abachi aliko ngo kyakola mpaka sawe eje bugendera okay tugamba bugambi kwaza kumachabi hinzo kubanga byaganye ne you never know jate kusamsamvu bigenda kuba ate biterera bwetu basikuba mpola ogenda kupoku esimu masawo tugambe church kunyiza church kujja ko boya tukulage ku kabadi nako kalabe nentumira kuba mama na kiddabe njawula manya ne dobozi bampise mama fina senga kulanama turwanira ntebe ani okwo kwentadde erinye kugu lye bampise big eye bukebe nazirise obukebe bwanzirisiza kuluna yazirise buzise abantu besala kekigambo gwe batakubiye chupa okumanya buli akonezo nofunga kakebe kakulwaza atya big eye nebyagaso okuwa wanadonzera yakube migo tetulabanga hoyo Burundi nogu lo waliozirise mbo obukebe bwakoze bwe butinasika nagira ne kukitanda sikomyoko ntaddeko erinye ddala bampise mufuntula miziki nakuzino mufuntula ki afuntula emiziki nakuzino ogwandadeko lema namakula tuli musanyu omusajja yakoze ki byatikidwa bafunye official lulio bande upangirire bande upangirwa twayongezeko zigule digenda atandala kota kakasaba ekyo atenyere nabaddeyo kumatikira okay waliwo mukulu gwe bayita buju mulabako nga abayimbi baffe ba legend abasinga bagamba nti be bamu ku muntu eyabakkirizisa okuyingira omuziki guno gukiririzaamu tumulabye nga wadde kolabo omukulu gwe baganda stage zonna waneeno mu Uganda talina gyalinyibwako naye waliwo akomenti nze n'agamba Bobi Wine era buju asoose kuwa gwani asoose kuwa gwe kolabo bana teyamulabye aliwa kajabadde agalagiwe bebe kulu aba bayina waka katere kitegeza bwe yalonze yajiwe Bobi gwe yalabe nti yalina bayina waka arabika alina naye mukaseera kano muba gwe ne oba mulungi oyinza okanga oli mulungi nnyo nene basooka ne batwala nakidde alina waka nayenga twamulabye ku TV ezimu nga beewalamula ne mukulu munne nga bejjanga buli omu abula okujjamu ebitiibwa bye baabambaza mugamba kino kiriwo ekityo ng'ona amukyamya nti byoyogera tobimanyi lwaki togenda ku byomanyi aba ayogera kino ng'amubuukira zebannange Uganda njagala kubanga yansi gy'osobola okubeeramu akamwenyumwenyu lekakubeera ku matama nebakunyiga n'onyigira ensi yonna n'onyigulukuka kubanga abannayuganda mufaanagana bezibankwe bwekuba kuyomba mukufaanagana bwekuba okubeeri ku bindebe ebikulu tuva mu Uganda tuba twetudde twakamanyira katuzire ennaku tubadde naga Catherine kusasira ate gundi yabakidde ono muba mutudde nga munnayuganda mulala akolayo ensasagge twegamba ffe tusiriikirirwa bayirawe nze nga sinnabagenda wala Bebe Cool ayina statement gye yakola mwe bannayuganda ne mugirabanga embi naye ate erudda ne muwolerezanga nnungi bw'otegeera nti ensi ekukyaye lwaki ogenda gye batakwagala bigayo kimanya abannayuganda bagobye ku stage umula mugendako mu break agenda yimbireko mu mabala ku stage gendako mu bala za Faibe eno mumukubira muguli bucupa mabala gendako mu bala za Faibe bana rejula eyo tibasobola kusabulirayo By the way, Zula bannayuganda ekintu kye baganye Zula kye batayagala nawe kikole bigayo kiba kyekutagisa muziki gwa mu commercial break gendako mu break ekwetagisa mutuyambe kati kino nga tuvuddeyo nga tunabagandako mu WhatsApp message eddakiika ziri 18 ziyise ku ssaawa 12 nonna ku mulunzijukizanga bamanaja ekikulu kya byonna bannayuganda bamanaja mbe n'empisa tuddeyo abasikomewo
deki Uganda ba manager mo bene empisa zine empisa nsituma zigende wa manager Roger. Be a manager please. Not be a fake manager, but be a manager, original manager. No! Munene samungi. Otabuse. Jamufana jamukoma. Munama uli yetaga omuyimbi. Omuyimbi yetagani. Ati kati yalabyenga amazokko ku kiti. No, uli sagala onzijeko. Munama uli yetaga omuyimbi. Omuyimbi wetaga munama uli. On a serious note, ba manager mu respecting ko kuba namawulire. Nze natuse mu kivulu kya Spice dana mbada sagala la chogerako. Spice yafunye ba holiday makers, which is okay. Naye manager ekyo tekikuteeka waggulu nti otuse ku ntiko. Twalaba abaana bakuba ebisawe bali nothing kati. Nze nalabye mutabani wo bafana yakuta microphone. Nawabulayo n'enduulu emukubira. Napulira nga njagala Katonda. Bafana yali akubasimanya biti. Aba pomini yazana akuba omusajja bakubidde pomini nga bali bati you know ekyo kyebayisensi nti esobola okulaga level manager Roger ensi okuba yakuwanise n'ofuna abantu ku Freedom City then next time noyimbira Freedom City ngerimu abantu 10 tugenda kwa WhatsApp likasugama sindika obaka ku namba ya FFM yo 85 we recording omalo sindika obaka ku namba yo tugenda kuba tukoma one program ya evening zone tovako omanye kiri abana mafina jugu waga tegedde oluli wakati wa Mary Bata ono omukazi eyamyuka mbadene nagala bidagaliyo ekiba Mary Bata katyasa atenga yaliko nze musabira mikisa jokka okuva lo yakyusiza manager nafuna yafunye manager ye manager we kati ntumbye yagaliza big up ambassador Firebase omusajja yakolera Firebase naone mukiriza na more respect ambassador Firebase by the way kati yo manager wa Chris Evans Bobby talabika na kutera gamba nti thank you na ye Bobby yasima ambassador Firebase okay na ya ambassador chemumanyiko zenganze banga limazenga ndaba ambassador Firebase wa kusima wa male banga akukolera era Chris Jones wa kutesiba usiwabi ambassador Firebase agenda kukolera okay tu kinga kwata mamba afuswa na kwagala akutusa waje odido ino kutuka exactly abo beba promoter bemanyi nti bomba kakasaba kozi okay bana abana nga bamukisa Ronald Duncan kumasa news kasubi abakubi b'amasimu bano baggwamu amaani simanyi Duncan chemwaba tebakyalina galiwe bakolanga naye nga bali bakozi balungi oka basobodde okusindika obubaka bamwe ku namba yaffe 85 gama nencha kwata simu yo we recording omalosa olimba lunalo oyaga tugenda kuba tuziyisawo nga bwozirabye ate tukitambuze impola mpola abali mu bitundu ebyenjawulo tubabuzizaako Nyonyi Dan tubagamba kola kyamaanyi nnyo okwekumira ku timbe gagadde ate namwe abakyala abakozi nga tutuula kulinda za kameza gwe nawe gwasinga mu kintu kino ebintu by'okutuula kameza olinde ebyo byaggwawo ate n'abasajja baka tetukyabyagala olina okubanga nawe olina kyongattako oba tolina kyongattako nowe ekyo kiranga omukwano gutalina kye gukugattako musimu yo guba gukolamu ki ng'ogugoba nosooka tunoli esimu yo bw'otonakulukusa amaziga n'ogamba Mukama Katonda njagala miliyoni emu mikwano nga tegusobola kutolerayo miliyoni oyina ekizibu gidiriti nga sigazaamu ebiri nnyo kitaawo osigazemu ne space ereeta abalala naye kiringanga kufe Manange pejiyo buli wosanga mu confirm no dating ono 2020 this is 2020 okay nze nkibagamba nnyo this is 2020 atanga sikugasa va musimu yange va mu bulamu bwange sina kyenkwagaza okay tutambula mpola tugamba Facebook account yaffe genda keri ABS TV kawala mwe n'abagiriko tubalaba tugenda kuba tubakoonako mpola gwe sindikako oba kasindika message yo tugenda kuba abali mu bitundu ebyenjawulo bakyali bangira mwe tubakoonako ne tubakoonako ddala te abatwambaza obwambalo nga olabye obw'abasajja abayise ba Ham Fashions tewe oli ku Titanic Brother tidi number 40 olabike nga ate weefunira ku byakabi nembuzaako abali ku Kings Gate wali ekabalagala esami tukubuzizaako Nyonyi ddala webale kukwata mu kintu kyewagulu ekyo yo sami yasasinze mu kintu kino okay ataba pista tu Premium Fashions bo bakugamba ku lw'obugalo bukonye olw'obugalo busunda bbiri genda bakuwa ekizigo oyeruke kimu okuva ku mutwe mpaka ku kigere ngo olabika kye kimuleke kuba ate buno obugalo obukweke ate wano oyeruse ate wano oyina ekipapi mama nakanjolaga ku mugongo gwo ozokula wongo genda
agamba pisa to cream and fashions olekenga wefunira ate ekizigo ekyomulembe. Okay, ogenda kuba Abdul Musoke ononyeza wakayimba ko mchala Bettina Namkasa kwa linyo atrabira dala. Thank you so much Bettina. Webale kubera ku show ya Fena Jinyumirwa. Natera nembuzako omukulu ko jachimbo wa wakaliga nkwagala nnyo kiganda kyange papa wange. Mne kwagaliza birungi byokka na buli kizidiwe kijo kibanga no kitekeri. Yo kitegedde. Oyo kwagaliza bulala. Yoba nyama uli agali wa chimbo wenda ku. Buleke chimbo wange mu mukeko. Chichecha. Nene bwekityo. Jugu. Muveko ko jachimbo wakaliga kubuzako kiganda kyange manda bire nnyo bakasoma bonna abatuddawo. Abawereza mu video bamona ko lwencha mujakwera ba ku lutimbe gagade STV kumuza ebirozo na ngambye it's me Daphne from Masita njagala kayimba kachoze ni Becky byabanji katunyumire. Okay kabanyumire nani awo we muri ona ngambye amuluwaji outing go video please. Okay ndoza leta video ye ono navayo natugamba nsizidde eno Nsabayo kayimba kashiba kalungi enyanda nsigadde nze Kavumbi Davido Kawempe tufuna kade tujja kuba tukakuwa hello sweetie amanya princess nsaba kayimba ebyalagirwa by John Braka Mami John Braka wange nawe nkusasideko nnyo ebizibu byewafunye neyo jja kubeera fine inshallah. Onagambe mwabale kuweereza bamikwano mbadde nsaba yakayimba kashiba wankona kale nahiya nkubuzizako Timu Rema na makulu. Nahia wavayo wa Rema. Wadukayo. Achaliyo. Missy Amomarini drop me a song called Chibombe. Okay, Chibombe wamlabe amanyiga ina Freedom City. Nalali abayimbi abayina amanyi. Mulimu abayimbi bosubira nti ayina amanyi naye nga ate mu audience onakula wajjo by the Freedom City kina abayimbi kyajajinze nnyo abayimbi abayimbi. Nga mulimu gwosubira nagamba stage kanjiveeko. Yabadde basobola okusanyuka. Yes. Babadde basobola okusanyuka bali abaana bategera kasita oluyimba lubako Empasi mukadde yaze ku stage nagamba dibi luyimba kinadduka nagamba newabawo n'omuyimbi omulala najja n'agikwata naye nadduka nagamba embuzi obate zintege bayirawe nalabye omuntu alina mukutulalalala tuyite tulala gundi nkuloga abaana bamukubidde enduulu omuzindalo yagukasise wansi n'atambula yakitegeya maze okwejajingera ategeera wawamuhaka yabadde talina kulemerako nga bannaffe babuze kyatuuse kuziza abafana yaze n'abakuzikirabakuba omuziki nebagamba bannange ffe tetumanyi kiki kuziza abafana nengamba bannange zibeere mu manager but muwala wange muganda wange sister wange Spice Diana wakikubye wabadde very smart nze nayagadde performance za bannange ebyokale okunyiiga kubaawo but sinalaba mu Uganda atena leka kukongerako nnyo mpola babaddewo abayimbi bajja ne batuyimbira ne beeragako Spice Diana yakoze ebintu bye nga byonna biri on top biri organized yagenze ngazina n'abayimbi be performing kugamba connecting ne audience n'abayimbi be ekitali mu bayimbi ba Uganda bafa kutuyimbira kukola biki Spice Diana yazinye Spice Diana yayimbye Spice Diana yakoze buli kyalo nabagawe mbera baka stage mpulira abageya wabadde malega gamba bannange buli jatumanyira ivu egenda okuzina byakagulu yayimbye live ate abadde very smart ate abadde stubborn ku stage kwegaya koze ebyabalungi kyeje tuyita omuyimbi atali half baked mulimu abayimbi batuletera nga bali half baked by the way Spice Diana wabadde osanye okukola kyewakoze by the way buli twabadde wonna buli muntu yenna ababadde omanyifu abantu gendako mu bakas mu bantu mabega w'abantu nga mwobali naye ng'oli mabega waabwe n'owulira kiki kye bagamba buli muntu yenna yabadde commenting agamba bane Spice Diana wasuse abali ku Facebook account babuzzaako nnyo ddala Nakachwa Winifred agamba thanks for the show please drop me I love you by Izon T. Imran Georgias agamba wow thanks for the show big up evening zone Nabukera Hajara agamba please drop me I love you by Izon T. Mandela Katenda agamba pray for me I'm shy by Villani. Okay, tujja kuba tulukuba. Zam Warema agamba pray for me touch my body by Lema. Drop me love by Henry Katamba.
Henry Katamba twakakubye eddachali wange kyakatobaddeeko Badest Chris Promata tukubuzizaako nnyo ndala babiri entambi nawe tukulabyeko FAS modeling agamba long time guys Bridjo muliwa anyway welcome back thanks for the show munange 2020 twali tusaba tukukube nga luliwe twali tukubye tukubuzizaako nnyo ndala babiri entambi nawe tukulabyeko nnyo ndala bangi abasindise message tugamba gwe keep on sending message ndakuba tuziitamu mpola mpola evening zone sawa 12 ku sawa emu nga tukulukuta tugende mu kabadiko olunaku katugenda mu kabadiko olunaku atono nnyo tukomawo n'akayimba kamu akabetina namukasa ate wali eri maaso tugende na kikujjeko waya akawungezeko olunaku olwaleero tovaawo kyasigaddeyo mukasi wattu abalabo n'abaliwuubira dda akatambaala nga mpulira agayitingana mu nkuba mbo ekiri ewa Henry Mwangi yakabanjibwa bandi 3 nga zimusaba wano mu ggwanga erya Uganda simanyi Henry Mwangi oba ye asalawo ki right now yava mu New Eagles soul artist naye nga bandi ziri 3 ezimusaba okubanga zimuyingiza lwaki nzimenya akazituwe omanyi munage buyiza okutudda bandi ki ndeka omwana muveeko naye nze bandi zonna zenkulondeddewo kyali wange genda mu bandi eyo gye nakwagaliza Henry wamwagaliza genda waluna mu cream production ekyaliyo nolyokodira omwana wamutwale mu cream nga wano yakaaba n'agamba okuva bwe yayimba oluyimba cream yagwawo baasi zaagwa abakazi bonna bakemisera ababakuba ono gundi juli mulungi amagulu ga cream nakoma giwuyange erimu hajjati ne Sekyewa Farida Station Mayanja soul artist kati alinga Evelyn Ragu Sekyewa kati ne soul artist yeyimbira bibi kati nange ate gundi mani agwasaganya Grace Kane ennaku zino muleka ine ebizibu ne mukazi munange ono haje yawasizza ono gwetwagize zololero nasanze kola naza kusomera bairayo Grace Kane toloza nti wakoze amawulire oli wakabi yaliko Grace Kane toloza nti wakoze amawulire oli wakabi mpana bwala nyina koze kwegala kitunsa wange nakoze amawulire na stage mwana waza ku stage ya Freedom City noyimba ne bagana okukubira endulu noyisawo akakitonsa ne bakuba endulu kati gwe ne kitonsa ni ayina erinnya baganya okuba endulu nasooka ayimba ennyimba ze bwe yayisizaawo akakitonsa nakuba endulu mbuuza question kitonsa and Grace Kane Serebu yani bakwatagana bali musaigwe gumu nze mujja kuŋŋamba nti njogera asimanya ebigundi besirinaako gundi fact that is the fact manager Roger mugambe yandibadde manager mulungi but discipline no respecting abannamawulire ekyo kyekikulu ekibonyabonya manager Roger mwako bannamawulire ekitubanze kugambye munnamawulire yeetaaga omuyimbi n'omuyimbi yeetaaga munnamawulire ku nsonga 3 oba 4 ate Spice nkwagala nnyo oli mukwano gwange that's why nze nabaddewo ku lulwo but manager Roger mtuze nga manager omugambe kino na kino kyetaagisa muyigaako ku respecting media kati media bonagiyisaamu amaaso atera media Uganda osabayo kuba oluyimba lw'omwanawo wama Spice dana afulumiza akayimba kapya ddala kwe kali nnyo ku market katambulira ddala naye nze Spice njaka kuba tofaayo nze omanyi mu nsonga ezo zennyini bwe mbanze sikwataganya na manager omuyimbi tusagaana onagambye thanks for the show drop me sente zitawanya by Hajaluna mu biru onagambye nsaba yakayimba kashiba kalungi ennyanda asigadde nze ekivumbi Davido ekawempe bambi webale okuweereza naye bigayi ayina ekizibu bambi bamukoye agende alunde ente za maama we zebamuwa era nsigadde ndi Davido waneka wempe bwabayagala jankube nkimugambye onangambye Winnie Tesi Pista tungo nyumye nnyo thank you so much onangambye Maggie gambye I appreciate okay help me send the full okay okay kale mkwano nja kuba nkikolako onangambye ekinyiza ekinzijako waya ye muntu okugeya ng'owulira mbagala nnyo baswiti thanks for the show baida wo muntu ageyanga owulira oba oyagala mugwa mu bulago nze nga kigeyanga nefula tawula nga nkiwulire nagamba MC Cat says captive from Butabika tell us more KKK banange sagala nnyo kwogera ku MC Cat koza ina ebizibu byenga yo omuntu yaduseyo yabalaga nti muntu mulamu MC Cat agambye mu ka video nti byamugamba abantu nti ndi mulwadde wa mutwe abagambye ategeera bulungi era na okumanya MC Cat ategeera abagambye yayitidde ku gundi waggulu n'abukana gwa wansi n'abagamba bamulowooza nti sitegeera nti ndi mulabu yenjogera nti sitegeera tunula najjayo ebisage sengenge asaze MC Cat wano n'amusala wano n'abagamba sengenge ansaze ng'ambuka ekisaakaate n'abagamba yadde mwansula ne muntu ala mu rehab naye temumanyi
bye nyinza okubanga nali nkoze kinaye ndi mulamu omutwe gwange mulamu lwakuba banzijako empeke zange bamujjako empekeze zalina okumira batandise okumukwajjula ebiweke by'okwebaka abagambye munkuba empeke eddagala ly'okwebaka naye ndi musajja mulamu omutwe gwange mulamu gukola bulungi nabasabye okulaba abaana bange nga baddayo ku ssomero bamugana okumutwala okulaba abaana be ayagala olaba abaana be tebabamutuusa kubalaba n'abagamba ensonga eriwo si yakumukuba ddagala lya mutwe balikola bamukuba eddagala erimu ebasawulika saawa naye ye abagamba mumuleetere ne byayogera mulamu emusikasi bwadduse eyo agenze ewa Pastor Wilson Bugembe era n'atuuka n'obagamba Bugembe situdde naawe sikumanyi nkutegeera yeggwe kati ulowoleza emusikasi agabagamba omutwe gwe mulamu naye obuzibu buli obu kumujjako mpekeze zalina okumira ze bamuwa ewa bamujjako empeke ze bamuwa ebweru zateekeddwa okumira bo bamukuba ddagala lya butabufu ba mutwe nakumukuba ddagala limu ebassa ndowooza avanisirimu abanyonyodde about mc simuddamu aliwa Pastor Bugembe gyali gyakuumira abaana naye gye yagenze yatoloseeyo erimu rehab aliwa Pastor Bugembe kale amanya go ne gy'osinzidde twakutte dda amanya go ne gy'osinzidde papa nola kamuli muzannyo kantambule n'omulala ono nga tukyava ku mpewo katono nnyo golooza ki kye bayinza okukolera MC Kati singa gwe munnamawulire munne ng'omuntu kirabika embeera gye bamutwalira mukyasinza okumwenyamuza kyagambye kwe kubanga buli lunaku bamuwa bijanjalo ng'ali gye bamusuula abamuliisa bijanjalo na kawunga kwegana ebyokulya bitegeera agambye emmere gye bampa bijanjalo na kawunga tebisobola alabirira bulamu bwe bamusuulayo embeera gy'ayitamu yabagamba si mulalu naye ne bwakibagamba teri avaayo kukitegeera naye ng'ate yesu eyo embeera tugirabyeko twalabyeko amanya go ne gy'osinzidde kawandiikibwa amanya go ne gy'osinzidde mukwano Oh, God, it's about hello? Yes, hello. Amanya go ne gy'osinzidde tukwagala nnyo nange nkwagala nnyo switi wange amanya go ne gy'osinzidde Okay, weewuliriza ku ssimu yogezako kuviira screen yo tusobole okwasaganya obulungi wayase hello? oyo yeewuliza ku amanya go ne gy'osinzidde boss oviiridde Kawempe ki ekikugyeko waya akawungezi k'olwaleero ebinyiiza abantu bingi yesebo kigamba ye muntu okubeera nga bakukya era nosigala nga ku mikolo gobeera namba emu ngaani taata kati nga bigi aye bantu babakukoye abantu bamukyawa naye ku mikono namba emu agiveeko mule bamuwenda agenda alundeko agenda alime alunde nti kale tweyanziza mukama wange bandabire nnyo abesaizeeyo Kawempe obagambe tubagaliza birungi byokka mwebale kulaba ABS TV ekumuza ebirowoozo limu evening zone kyekikugyeko waya akawungezi k'olwaleero hello amanya go ne gy'osinzidde mukwano nsinzidde na mmere osinzidde na mmere tulaka tukumiisinze tubabuzizaako nnyo nnyo wayase hello amanya go ne gy'osinzidde boss amanya bampita Diini osinzidde wa boss nsinzidde Kamoocha golooza ki ekikugyeko waya akawungezi wano mu Uganda ekisinza okunzijako waya ye gavumenti yaffe ya Uganda bannayo tutte mu politics ekoza ki papa abazungu batubonyaabonyeza nnyo n'abayindi abo abayindi bagenda ne batukozesa ku makampuni gaabwe ne babatulugunyiza ewammwe bannange ekintu ekyo kiruma kyo kiruma nnyo bannange tubonaawona okusinga nnyo bino bikampuni bino ebyokuzimba bino bannange abasajja batubonyaabonya nnyo gavumenti ya bannange muwulira abantu bwe bakaba bambi abantu kale neyanziza mukama wange kale papa batulabire nnyo abesaizeeyo
Okay, kale muganda wange tukweyanziza nnyo bwato bwagambye church bajjako waya government ya wano nti obuzibu ebuvuddeko okuba nti ebikozesebwa waneeno mu Uganda okuba nti abayindi abaddugavu batandika wano company ne babakozesa ate ne babajoga okyaliko ebdasiv wano tukifundikiridde ekinzijjako wayanza akawunga sikolnako olwaleero nkyogere nange kwe kubanga tulina ba manager mu industry music better go respecting wa naffe tuba respecting nabo ba respecting nga tekikolebwa era nga asembya kutumirako mukwano gwange nnyo tujja kuyomba paka je tunakoma manager Roger Mwakiba tuwadona kolwale na kugamba program evening zone tubamu ne WhatsApp request tubamu akabadiko lunaku ne tubamu ne chicho ekikunyiza kye kikujjako waya tubamu ne WhatsApp request mwe kwata no word coding amaro sindika twabagana lunaku olwencha saa 12 kusawa emu program yemo sawa yemo eni mujjakaka uwa metwe mikulu ne Aisha Naluija wali kusawa emu ne dakika ezigwamu nkomewo ne sidisira tokyusa chano yo sigala ko ABS TV